Yes, kawadde munateera kyanaku naye nga tekituufu. Fiye ne Katse bali mu ttaala olulala era nga Fiye yasazeewo okuba nti adduka ewa MC Katse nateera. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti otukkirizaamu. Amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Namolo Rich Boy Maxud Junior. Olunaku lwa leero muzikirize tugende mpola mpola. Now waliwo ebingi ebigenda mu maaso mu bulamu bwa MC Katse ne Fiye Mutonyi era nga mawulire mangi agafuluma. Olutalo wakati wa Fiye ne MC Katse lukyagenda mu maaso. Ensonga lwaki bayawukana, ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okuba nti balwanagana biwanvu nnyo, naye ng'ate tugenda kuba nti tubikutuusaako. Fiye azzeemu nateera n'agoba MC Katse, avuddeyo n'amugamba adeleting posts zonna za postinga ku page ya Fiye, era avuddeyo n'agamba abantu bonna nti balekerawo okubirivinga page ezo kubanga za muntu mukyamu. Katse amaaso gamukanyuse mpola mpola. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala. Bampita Ntambi Kimso nga bulijjo, Rich Boy Maxud Junior. Oliwaddemu okunoonya ku Instagram nkosa Ntambi Kimso 5, genda onoonyeko tutambule ffenna, ne ku Twitter nkosa Kimso 16, ate nga wali ku TikTok Kimso 16, ne ku Facebook Ntambi Kimso. Osobola okunoonyako ne tugenda ffenna mu maaso. Mukutu guli baguyita Uganda Mukamuli Facebook page eri, genda okinoonyeko. Nawo mawulire tugafuna gayingirawo galaga nti omuyimbi amanyikiddwa nga Fiye ne television presenter, City Hot Club MC, Baddest Edwin Katamba, MC Katse bafunyemu era obutakkaanya obulala. Jjukira nti Fiye bwe yava mu rehab yasala okuba nti yeesonyiwa MC Katse mpola mpola, era bamugenda mu maaso n'okuba nti bakita omukwano gwagenda mu maaso n'okuba nti gusasika, nga Fiye agamba nti MC Katse yeefaako yekka, tamufaako, nti yafuna trauma oluvannyuma lw'okuba nti obalyawo Katse yavaayo n'alangirira nti mulwadde wa siriimu, ate nga bo baali bakimanyi ekyama kyabwe, naye okukiwulira ensi kyamuyisa bubi, nti omusajja ono yali so selfish, yali yeeyagaliza yekka, era nga kyaleetera Fiye ogenda mu rehab. Katse omutima gwe wa Fiye teguvangayo. Katse y'omu ku bantu abakyasinza okuba nti baagala Fiye obulamu bwe bwonna, era nga Katse bambi musajja watu eva agezaako okulwana okulaba nti Fiye musanyufu, Fiye kalira yegenda mu maaso, Fiye ashininga nga bwe baali basalawo. Omukyala agenda mu maaso n'okugamba nti saagala, sikyayagala, lekerawo okungoberera mpaka. Katse recently amawulire gavuddeyo ne gagamba nti alina omukyala gwagenda maaso n'okuba nti obaolyawo asabiriza. Omukyala ono agenda maaso n'okuba nti era amuwaako. Omukyala ono si mulala, bamuyita Caroline Mark. Omukyala ono akola ku Spark TV, muganda wa NTV wali. Omukyala ono akola program emanyikiddwa nga cheza.com, program eyo. Yes, Mr. Moshi yali akola mpola mpola. Caroline Mark agenda mu maaso n'okuba nti agikola, era nga amawulire galaga nti MC Katse ne Caroline Mark bagenda maaso n'okuba nti beeyagala. Now bingi ebibadde byogerwa, bangi ababadde boogera, naye ng'ate Fiye obaolyawo yali atasaze okuba nti abignoringa. Rumors zibadde ziraga nti Fiye ne Katse badingana ebiseera byebyo ebiwedde emabega, mwezi nga gumu ebiri emabega. Fiye abadde atera okuyitako ekiwatule, abadde atera okulabibwako ne muwala we mpola mpola ewa MC Katse, era nga MC Katse yali agezeemu okuba nti afuna akanyiro, naye ng'ate Katse agezezaako kyonna kyasobola. Kirabika omukyala tali willing kuba nti akyusa. Anyway, ffenna tukimanyi nti abasajja obaolyawo sometimes basalirwa mangu omusango, era nga buli omu agenda mu maaso n'okuba nti asalira Katamba omusango, ng'amugamba nti Katamba lwaki wavaayo n'olangirira mpola mpola. Katse ebigambo bibye bino.
nayagala okuwa Fiye obulamu obusinga, nakola kyonna kyensobola era nkyakola kyonna kyensobola okufuba ngezeko kuba nti mpa mama w'abaana bange obulamu obusinga. Naye mama w'abaana bange obulamu bwe njagala okumuwa kirabika yayagala bulamu bulala, kubanga ne bwe muteesa leero nti mugirina okukola kiri eri, yakisalawo nakola kirala. Maze ebbanga lyonna nga nsika omuguwa n'okuba nti ngezaako okuba nti nkyusa mukyala wange, kubanga mukyala wange nali mama Abi nali manyi nti asobola okubeerawo, era nga yensonga lwaki nasalawo kuba nti mbeera naye. Nasobola okuba nti nkola buli kimu kyensobola okuva ku studio n'okumutwala nga buli wali ayagala okuba nti mufunisa essanyu. Nagendanga mu maaso n'okuyiriba shows ebweru w'eggwanga ne munda mu ggwanga, mukyala wange asobole okuba nti alinnya ku nnyonyi zeyali yeegomba ennyo n'okuba nti ayimbirako audience ez'enjawulo. Nagenda mu maaso newe twali nga tetukyali ffenna nagendanga mu maaso n'okuba nti pushinga wakawe paka kati. Naye ate ekinnuma nti mama Abi tayagala kuba nti ampuliriza ebintu bye tudiskasingako byakomyawo, ne bw'omugambako ekintu kino bwe kiti agenda mu maaso n'okuba nti abikyusa. Buli musajja yenna ne waba mwavu, ne waba mumpi, ne waba muwanvu, ne waba mulwadde oba si mulwadde, ne waba ng'ali ki, yeetaaga ekitiibwa okuva mukyala we mpola mpola. Naye ate agenze mu maaso n'okuba nti yes, agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo takyukira ddala. Nze ngenda mu maaso n'okumuwa ekitiibwa kye ng'omukyala, era nga ngenda mu maaso n'okuba nti mulabirira ng'omukyala. Wabula omukyala ono gye nkoma okuba nti mukolako ebintu ebirungi, jagenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu ebitasaana. Nze saagala njaga, saagala mukyala mwenzi. Naye ate obuvubuka bungi bujja ne mumugula ku mulamwa, ne butandika okumuwa ebiragalalagala, ne bitandika okuba nti bimukyayisa nze munne bwe yali ayagala ennyo. Nsuubira ngezezaako kyensobola ne bw'okola ebintu byonna naye ng'omuntu omutima gwe guli walala, nsuubira tosobola kuba nti okufosinga kukomawo. Nakola buli kimu kyensobola ogezaako okuba nti nfuna omwoyo gwa bebi wange, naye ate sigenda mu maaso nakuba nti nfuna chance kuba nti ngufuna, kubanga ne bwe twogera kino omukyala agenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu ebirala, era nga ngenda mu maaso n'okuba nti nnumwa omutima. Nsuubira byenkozeko bimala. Bw'abanga ayagala okubeera nange alibeera nange, bw'abanga ayagala okutambula atambula agende, kubanga ngezezaako kyensobola kiganye. Fiye yono Katsi namwagala, naye Katsi alina tendensi ey'okuba nti yefaako yekka. Nagenda mu maaso n'okuba nti ngumira buli kimu kyali kyayogerwa ku musajja ono, era nagenda mu maaso n'okuba nti ngumiikiriza ne bamugambanga nti mulwadde, ne bwe yali omulwadde ne bwe nakimanya, nagenda mu maaso n'okuba nti mwagala. Naye bba wange yagenda mu maaso n'okuntekinga for granted, tasobola kuba nti anzikiririzaamu, ne bwe ngenda wa yalowooza ngenze mu kwenda. Omusajja ono nali mwagala kuva ku ntobo y'omutima gwange gwonna, naye lunaku lwe yakeera ku makya n'agenda n'alangirira nga bwali omulwadde wa sirimu nga tamaze kuneebuuzaako, kintu ekyo kyankola bubi. Nali mocked about everything, ne bangezaako okuba nti nkisymbolizinga ebirowoozo byange bigenda. Suubira Katsi n'alibadde nga amwagala as long as ali willing okuba nti akyusa mu neeyisaaze embi ez'okwefaako. Nze Fiye sirina buzibu na Katamba, okugjako Katamba alina obuzibu nange. Siri mukyala mwenzi, wabula ate nina omukyala nange njagala essanyu. Katsi bagenda mu maaso n'okuba nti anyendako ne Faith muganda wange ne baganda bange abalala, era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bakwata obutambi. Kyokka ng'ono omusajja ne bwe namugambangako takkiriza, gye bwe nakolako ensobi gyemu bwe yansanga n'omuvubuka obalyawo omukyotala nga tusobezza, yagenda mu maaso n'okuba nti ampindinga, era paka ssaawa zino antwala mu nsonga z'endala, era nga paka ssaawa zino sifunanga mirembe. Ne bwengezaako okuba nti mugamba nti tubyerabire, agenda mu maaso n'okuba nti abinzijukiriza, kyokka ng'ate yakola bingi n'ensirika. Nsuubira nnumiddwa ekimala. Omusajja ono agenze mu maaso n'okuba nti akuwaana omukyala wa TV amanyikiddwa nga Caroline Maka, naye ate
nze ambuzabuza nti bakola naye nze mumanyi kubanga ye wange mumanyi kyasobola okukola nekyatakola manyi movements ze natandika okuba nti munyiza kati sawa zino alabikako bulungi yenna ageze n'okugeja naye mu kifo ekyokunsasula okuba nti nanga ndabirira agenda maaso n'okuba nti antekako basajja balala bakyala balala nabikooye kambiveeko mukama walindetera omusajja nga wange alibeera wange. Ebyo bigambo bya Fiye wetwogerera Fiye avuddeyo n'agamba nti nedda Katamba yamukooye ekimala bagezezzaako naye tebikyasoboka bampita ntambi kimuso.